ense kyanywa amazzi amateera oteekangako munnange akalungu omwana w'amaani n'awoomerwa kacaayi naga nti wallahi hajjeta akatuyo kano kentuuyanyi Balikisa alina ebirungo ebiteekebwa ku caayi hajjati envu zifumba otya ezimu zitukomyawo ewaka olw'emmere gy'oteekateeka emmere n'ogiwa obudde ng'ogiteekateeka nange nentegera nti wallahi omukyala wange bwaba afumba emmere amanya nti habibi anaalya naye gwe n'ofumba bayeeba n'alya teekamu anaalya ate ateguuza kasita ogiteeka ku dining awo anaayagala ajja kugisanga abakyala baffe abamu banange mumanye evvalu y'omwami banange nga gye tubeera ne tubayiiyiza olwo nno oluusi naffe ne twerekeze ntugana okulyayo noga nti sijja genda ku mmamba eno kangende kantuuke ng'emmere eyidde ogenda okutuukayo bw'abeera mu baafu y'engoye tasobola kugivaamu naga nti nkyalina engoye ezemmaliriza naye n'otategera omwana w'abandi akomyewo aba beekeri wamma ng'olina beekeri ebeekinga ebintu ebyenjawulo weetaaga balikisi alina ebirungo ebiteekebwa mu migaati ebiteekebwa mu bintu ebyo tubeekinga ebyo mubimanyi spices ezo ez'enjawulo ekikufuula okuba unique balikisi be babulirina eri gwe n'omusuubuzi oba wakamukamu wa woteeri maama naaka ng'olina ka woteeri kaawo akavako ekyennyanja kyo nga y'omwami ekyennyanja akiri awo mu woteeri yo asangibwa bweyogerere mu kirinnya ne mu buto ebweyogerere mu kasubi ne mu kutaawo emukono ne kasangati emabega watoto balikisa haji balikisa ali ku 056 056 zako 13 sembya 19 056 08 13 sembya 19 oba ku 078 wandika 22 ozeeko 72 sembya 14 078 22 72 osobola okulabika nti ofuna ebirungo buli kimu kyonna kibenga kitambula. Halamain Islamic Nursery and Primary School endejero fuka lya dene boarding lya bawala n'abalenzi basomesa oluzungu oteka n'eddiini y'obusiraamu ebisulu by'abaana weebiri n'abadde babaaniriza ebisale bijja mu nsawo y'omuzadde totya hafu basari bakisobola ojjukuwa ne full basari eri omuyizi yakwata Quran okuwandiisa abayizi kugenda ddala mu maaso wali ku ssomero Halamain Islamic lisangibwa ku Ntebe Road ochamira ku batabata ku kiddendejje lufuka bali ku 070 wandika 7 zako anasimbyayo anamwemu 070 7 simbe anamwemu omwana asobola okulabika nti mukwano gwange asoma atera ne kujjukiza essomero lya secondary bannaffe aba Fai High School wali eri Empererwe boyita kugayaza road botuka Empererwe kwata ku kidde nammere kwata ku kidde nammere essomero gye lisangibwa liyitibwa Fai Primary School ne Fai High School okuva ku baby class pa ku kibene ky'omusanvu saidi yeddini ku saidi y'oluzungu sukulu fees asoboka okuva ku senior esoka paka senior y'omukaaga musingi gwa ddiini busiraamu n'abatali basiraamu baanirizibwa ku Fai bali ku 070 wandika 96 zako 19 sembyo ana musatu 070 wandika 96 zako ana musatu omwana musindika asobola okulabika nti munnanga asoma okategeddaako omwana musindika asobola okulabika nti munnanga asoma buli kimu kyonna kijja kubanga omuzadde kikutambulira ddala bulungi. Fresh Mind International Limited ye kampuni ekakasibwa okufunira abannayuganda emirimu emitala w'amayanja beetaaga abakozi bano mugenda kukolera Dubai, United Arab Emirates ne Abu Dhabi ne Qatar. Beetaaga bakirina mugenda kukolera Dubai, Abu Dhabi, Qatar. Beetaaga ba security guards mugenda kukolera Dubai, Abu Dhabi, Qatar. Beetaaga ba office tea girls and boys nga mugenda kutunda kakaawa kalike nnyini ka chai. Omanya nti hotels zimu ennene zi 5-star hotels mu ggwanga erya Qatar. Aba Fresh Mind bali ku 070 23 070 23 16 070 23 oba ku 078 18 32 katikiriza nkummuzemu katono kiriza nkummuzemu katono nkomewo n'amawulire gaffe ag'ebweru bino byongera okulabika nti mukwano gwange bitegeera mu katundu kafaka weeyongera okumanya nina byenzija nabyo Abana okudda ku masomero si kyakudda mu stress
ennyiriri empanvu mu banka n'okulinda obudde obuwanvu ebyo byakoma dda kati osobola okusasula ebisale by'essomero eby'omwana wo ng'okozesa school pay ku trust mobile oba kuba agenti baffe aba chapchap wonna w'obasanga ng'oyagala okuyiga okukozesa enkola eno tukubireko ku nooti 8 nooti 22 nooti 5 nooti oba ogoberere n'okutuweereza obubaka ku mikutu gyaffe egya social media ku Facebook, Twitter okumanya ebisingawo. Finance Trust Bank, putting women first. Finance Trust Bank ekubirizibwa banka enkulu eya Uganda era nga sente z'oteekayo zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ddala ku miliyoni 10. Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala nyongerayo ko katono. Sorry sweet banange, chapati ziweddewo ate olunaku olwaleero chapati na kawunga byo bisinze okutambula. Yee, kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Naye Richard, ebintu bino obigulawa? Tonowulira ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okukosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supamaketi zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Finance Trust Bank. Longosa omutindo mu mbeera y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi ku mazzi amayonjo ageesigika era ag'obuwangaazi mu nkola yaffe etuumiddwa Trust Bank's Wash Loan. Mu nkola eno osobola okusasula mu kibanja mpola ng'oyita mu nkola yaffe esoboka era ennyangu ey'okusasula mu bitundutundu. Jangu kati ofune loan okutandikira ku mitwalo 3 egya Uganda olw'ositula omutindo gw'ebyobulamu n'ennyingiza y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi obwetuusaako amazzi amayonjo wamu n'okutumbula ebyobulamu okutwalira awamu. Finance Trust Bank tusoosowaza nnyo abakyala. Banka eno eri wansi wa Bank of Uganda zikuumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku miliyoni 10 eza Uganda. Kuno kwe kusalako okutabangawo. Wefunire Star Times antenna decoder ku mitwalo 3,350 oba dish ekubyeko obugule ku mitwalo 89 zokka oluwummula luno. Decoder ejjirako omwezi gumu ogw'obwereere obwa premium bouquet. Kyamula ebiseera bya bino eby'oluwummula anti tukuwadde channel ez'abaana. Kw'essa bino Uganda ebitakoma ku Makula TV n'obuzannyo obw'enjawulo obuli international. Eno ye decoder esinga okuba ku bbeeyi eya wansi ng'ate n'ebisale by'okugiraba biri wansi ddala. Omuntu yenna bw'agikuguza ku bbeeyi eya waggulu lopa ku noti 3.7 7 noti oba noti 2 noti 7 noti. Family time with Star Times. Bw'ofuna enniya okukola hijja ne wumula lowooza ku kimu Tawakal Travel. Bano bakenkufu mu bino okutambuza obulungi wano n'eri Antinyonyi 5 star okusula obulungi okutambuza abakadde n'abaliko obulemu kitundu ku bo abaana b'amasomero bana bizinesi kw'ossa n'abakungu family holiday package. Bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu. Tawakal Travel bagaba visa n'okugobera ku tiketi y'ennyonyi yonna gye weetaaga. Basomesa wamu n'okansolinga abali mu buzibu. Beeyune kati akatinisa tekakusibira ebweru. Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Ben Kiwanuka Street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini. Essimu 0704 94 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 04 44. Mwali Mayambala, Dr. Chikambi, Seka Sebaggala ne Dr. Uzayima. Tawakal Travel abo bibaana bamwe. Okyali wakati mu program entando ya leero ekuleteddwa abamandera Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga bali wamu ne ku Finance Trust Agent Banking byonna ebikwata ku by'ensimbi bikuli ku muliraano. Kubeere ng'oyagala kuggulawo akawunti kuggyayo nsimbi kakubere kuteekayo nsimbi tusangawo ku muliraano. Weetegereza akabonero kaffe aka Agent Banking akabakwataganye mu ngalo. Finance Trust Agent Banking banka ey'oku muliraano. Finance Trust Bank erabirirwa banka enkulu eya Uganda.
City Oil Dubai Desert Challenge ekomyewo nate kola service y'ekidduka kyo ku matabi ga City Oil onawugasanga weewangulire olugendo okugenda ke Dubai nga lusasuddwa ebiro 4 n'ennaku 3 mu 5-star hotel era nga tutandika akalulu kano mu nnaku z'omwezi 6 February era nga tukakomekkereza ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana 2023 abawanguzi basatu bebajja sunsulwa mu buli mwezi 2 ab'emmotoka z'obuyonjo ate ng'omu wa taxi abawanguzi bajja sunsulwa mu maaso g'abannamawulire buli mwezi kola savisi y'ekidduka ky'olunaku olwaleero ne City Oil enkola n'obukwakkulizo bigobererwa. Okay, kale mukwano gwange bwe bakugamba eri gwali nange ku Part of Africa Radio nkwebaza bwebaza ebbanga lyonna mukwano gwange lyobeerako ng'oli nange wano ng'oli ku Part of Africa Radio awo manya bumanya nti mukwano gwange oba otambula n'okumanya ebbanga lyonna lyobeerako nga okkiriza tambula ffena ku Part dakiika ebula 2 mu mmeka eddakiika ebula 2 mu musanvu z'okwokwera saawa emu ey'okumakya gonna banange mbebaza bali ku YouTube bali ku Facebook page Hussein Ali Hussein webale kuba nti mukwano gwange kuli ku Facebook page ya Pale from Uganda Lugemwa Hadadi webale nnyo baliri ddala webale kuba nti mukwano gwange kuli ogambe nti ndi wane Bulenga Bulenge Bukoma Nsimbi kyakabi nnyo ogamba otya jamani omulaba muyita Mangereza Shafik agambe good morning Sebo I'm on Southern Sudan Juba kuli otumbule katundu kamanyiddwa nga Shirikati City wabale nnyo balidela mukwano gwange okuba nti nawe kuli oli mu bitundu ebyo okkiriza njagala kulabika nti mukwano gwe nkujjukiza bannaffe aba mu Kalwe Enterprises Uganda Limited nkwanjulira hardware gaggadde erimu buli kalenda yenna webizimbisibwa erimu buli kalonda yenna owebizimbisibwa biweetaaga mukwano gwange kakutangatanga ogamenti sementi namujjawa bannaffe aba mu Kalwe Enterprises Limited balina sementi balina emitayimbwa balina emisumali balina emifaliso balina tanka balina ambabaati balina tiles balina plywoods balina ebyamasanyalaze basangibwa ku Old Kampala Rashid Hamis Road Busega next to Shelo Masaka Road Wampe Ogayaza Road bali ku 070 wandika 16 zako 835 070 16 oba ku 070 wandika 10 zakatano mu musanvu sembyayo za 070 05 nsanvu 15 osobola okulabika nti mukwano gwange omanye ebisingabo kibuuka Murshid Olisadi wali eri ku Facebook page ogambe nti nsinzira wano Qatar mu kibuga Doha jamani wabala kuba nti kwoli nzija n'amawulire just nzijawo obubaka bw'abakama bange buno omanyi nabo bwa mugaso ettendekero lya Rama Vocational and Business Institute alisangibwa wali eri Wakiso mu Lukwanga bategeza abazadde nti omukisa weeguli abaana abatula P7 kibiina sini eyokuna sini n'omukaaga namwe abatatuuka mu kyamusanvu nga biganye ogezaako bigatagata nga biganye omuzadde n'omanya nti nnono byakubaka bubasi ayina byasobola mukwano gwange alina byasobola okulabika nti ateeka mu mutwe mwana tu atasobola okufuuka ow'omugaso leka kulaba olwokuba yakuma mu P7 ogende nti nedda baaba asobola okuyiga ebya tailoring fashion design plumbing ate najja akola ebya plumbing mwana tu ebintu ne biva noga nti kale olaba omwana bwe nali mufiisiza catering computer science hairdressing computer motor vehicle mechanics electrical installation radio and phone repair TV jangu bino omwana asobola okulabika nti abiyiga welding metal fabrication ate tulina twaggudewo n'essomero erya secondary ntugaba hafu basari eri omwezo wa secondary emitwalo 3 gyokka ng'omwana asoma Huzaifa okitegedde Huzaifa ali ku Facebook page eya Pale FM Uganda nzija n'amawulire baaba senior esooka paka senior ey'okutaano owa vocation asasula emitwalo 35 owa vocation asasula emitwalo 5 ejja form okugijjuza then wa secondary yena asasula emitwalo 3 gyokka omwana n'atandika okusoma basangibwa mu Lukwanga campus yabwe weeri mu Lukwanga Wakiso bali ku 0752 wandika na 3 zako 296 0752 ana 3 296 oba ku 078 7 375 simbe 72 omwana asobola okulabika nti munanga asoma ate omuzadde naawe osobola okulabika nti omenyumiriza mu kitegedde tuwerabira olunaku lw'enkya wali eri ku Juma olunaku lw'enkya lwakutaano ku masijidi Magoba wano mu kibuga Kampala
kutuba ejja kulembera mukadde waffe Dr. Abdul Hafiz yajja tukulemberamu awo okuliraana office za Tawakal Travels. Okitegedde uyitawo kawo n'obuuza ku ssekamembe n'omugaa nti wange hijja nga bakubuulira ng'otandika kusoma. Kakati tukutuba olunaku olw'enkya oli ku masijidi Magoba ajja kubeera mukadde waffe Dr. Abdul Hafiz yajja tukulemberamu awo. Okategedde kalekeriza nkujukiza essomero lya secondary ebule dakika 2 ng'omanya bumanya nti kakati tuba tuwolekera ebule dakika 2 mutemeko mugaa nti katugenda bweru wa ggwanga katundu kaitiba weeyongera okumanya Ubay Islamic Senior Secondary School, Ubay Islamic and Quran Memorization Center ebwe bajja secondary section ne Bombo primary section. Bongero kujukiza gwe n'omuzadde omwana asomera wa saidi ya dini ku saidi y'oluzungu Ubay Islamic Schools and Quran Memorization Center. Bongero kulabika nti bakujukiza omwana mutwaliyo bamuteeketeeke mukadde waffe abeera yeeyo Sheikh Hafidh Bukenya, Sheikh Hafidh Muhammad Aruna Bukenya abeera yeeyo ali ku zero agenda nanga nti taata Mosi ni oli otya 0702 wandika nkaaga munnya ozeko 0484 0702 nkaaga munnya 0484 oba ku 0704 8 zako 15 simbyayo 35 osobola okulabika nti mukwano gwange omuzadde omwana omutwala yeeyo asobola okulabika nti asoma. Kakati kankujjukize Musawo Kasolo ayizaako ono olunaku lwaleero mbadde bino nzijambiranga ngambiko oluusi nga gwolabanga ebikyali ewala akati n'obudde mukwano gwange buweddeyo lunaku lwaleero nkujjukiza Musawo Kasolo ayizaaka okuva ku The New Start Herbal Special Clinic leero 25 general check up etandika leero ku Lwokuna n'enkya ku Lwokutaano ne ku lunaku lw'omukaaga. Leero nga 25 n'enkya nga 26 ne ku lw'omukaaga nga 27. General check up eno agigendereddemu okucekinga omubiri gwo olabe bwe guyimiridde. Weewandisa n'omutwalo gumu leero ogenda n'emitwalo 6 lafuli gy'emitwalo 7. Kati mukubira olwaleero omubuuze ndimu abo bagenda okujjanjabibwa olwaleero, ndimu abo bagenda okujjanjabibwa olunaku olwaleero oba olunaku lwange lwanki olw'okutaano nga 26 oba ku lw'omukaaga nga 27. Dr. Kasule Isaac okuva ku The New Start Herbal Special Clinic Segawa Arcade, Segawa Market Building okuliraana ku Lubiri. Waliwo okukeberebwa endwadde ez'omumusaayi, ez'omusulo, okuteeka mu kativisikani bakwekebe gye bategeere prostate gland yeeyimiridde etya. Musawo Kasule Isaac kutegeeza ensigo haniya kibumba mu abalumizi ba ulcers weewandiise kati oba ekitalo ekyo olwaleero genda ku ddwaliro akujjanjabe. Leero nga 25 emitwalo 7 gyokka bamala okukebera then bakuwa eddagala. Ali ku 0750 wandika 58 zako 43 92 0750 58 43 92 oba wandika 073 82 07 26 073 82 07 26. Genda ofuna obujjanjabi wali ku The New Start Herbal Special Clinic olwaleero n'enkya ne ku lunaku lugenda kubeera lwa 6. Kakati kiriza tugende bweru wa ggwanga mukwano gwange akadde kano kaba kamawulire era manjagala gakuwa bwe tuba tugende bwe tukola. Weeyongera okumanya buli lunaku Monday to Friday. Weeyongera okumanya mu programu entanda ya leero olwo mukwano gwange tuba tusimbudde. Katekeriza mukwano gwange tubenga tutambula ffenna twetaaga kubanga tutegeera enseekedde etya ag'omunda ne gwongera okulabika nti gajja kyansala bw'eggwanga erya Bugirimaani akakasiza agambye okibanga kyetaagisa kulabika nga tutraininga bapigana gye b'eggwanga erya Ukraine naddala okugaba n'alwanira mu nnyonyi za F-16 enteekateeka ejjiddwa kakawuwo. Weeyongera okumanya buli lunaku Monday to Friday. Weeyongera okumanya bapiganaje bagambye omusajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky tuteekeretekere abaana bapiganaje abanaasobola okulabika nti ddala kituufu banajja mu training tutandika obba traininga butya bwe banaakozesa F-16 mu battlefield. Weeyongera okumanya buli lunaku Monday to Friday. Tegeera kenkuka buli lunaku ssaawa 12 ez'okumakya paka ku ssaawa 1. Weeyongera okumanya ku puroguramu entanda ya leero. Listening to 107.9 Hal FM.
yonna gyoli gyosinzira okulabika nti mukwano gwange otumbudde amacago nako olwaleero ali ku Facebook page ya Platform Uganda tuli biterevu bulambalamba tuli live loud and clear banange timu yonna emaze okulabika nge negaseko dirisa sewagudde webale nnyo buliri ddala kulabika nti mukwano gwange ne timu endala mukkirize tugende buli wagwanga tulabe amawulire gongedde okulabika nti mukwano gwange gafulumye amacago nako olwaleero nga gategeeza nti Japan mu kibuga Tokyo si memba w'amawanga agegata mu mukago ogwa NATO amawanga agegata mu mukago ogwa NATO North Atlantic Treaty Organization Japan munnange teriimu kyokka Japan ekkiriza okulabika nti eggiriza amawanga ga NATO gagulewo office babene office ya munda mu ggwanga erya Japan jjukira nti Japan basula mu buliri bwe bumu obw'enkolagana n'omusajja amanyiddwa ng'Omumerika eggwanga erya South Korea Australia amawanga agali mu kitundu ekya Asia omusajja Omumerika agalinako omukwano kakati Japan munnange ekkiriza okulabika nti ddala kituufu amawanga gano agegeta mukago ogwa NATO basobole okulabika nti ddala kituufu balina ofisi yaabwe awo naye jjukira ofisi erwadde bagenda gyeggulawo gye bujjako waliwo enteekateeka okulabika nti NATO eyongera okulabika nti esemberawo kubanga waliwo empologoma namba 3 amanyiddwa nga Fumio Kishida ono ye prime minister w'eggwanga erya Japan yadda mu bigero bya Shinzo Abe Fumio Kishida agambye nti akakasiza parliament y'eggwanga erya Japan nti tugenda kuggulawo office eri ekibiina kino oba ekitongole kino ekya NATO gye buvuddeko Jens Stoltenberg secretary general wa NATO yavayo nayongera okulabika nti mukwano gwange nga ategeeza nga ayagala Japan ekkirize basobole okulabika nti mukwano gwange baggulawo office mu ggwanga lino era munnange bagenda kukiggulawo gye bujjakaawo katono kakati nno jjukira nti Japan yakyaziza amawanga agegata mu mukago gwa G7 summit yatudde G7 amawanga ganaggwedda amawanga amagagga 7 batudde mu kitundu ekimanyiddwa nga Hiroshima ojjukira mu kitundu mu sematalo w'okubiri omusajja mu America byasitula zirize bomu atomic bomb nagisula ku Nagasaki ne Hiroshima kati munnange gye batudde era ogenda okukkakana ambasada wa Japan munda mu ggwanga erya America amanyiddwa nga Koji Tomita yategeeza n'agamba nti Japan ekolagana bulungi nnyo n'eggwanga erya America Australia ne South Korea era bakkanyiza bazono basobole okulabika nti bafuna office munda mu ggwanga lino erya Japan yakakasiza parliament y'eggwanga erya Japan n'abagamba nti kituufu tugenda kugula office wabula tetulina nteekateeka Japan yegamba talina nteekateeka yonna kwegatta ku mawanga gano aga NATO mission yaabwe tebalina ku schedule yaabwe tebalinaako nteekateeka yonna kwegatta ku mawanga gano aga NATO wabula ffe tubawadde office be bamanyi office bagikozesa obulungi ffe tetulina buzibu Japan yegambye tejja kwegatta ku mawanga ga NATO bweto bwegambye naye nga munnange bakwatagana era ndaba wano ekifaananyi ekya Fumio Kishida prime minister w'eggwanga erya Japan ng'akwataganye mu ngalo ne secretary general wa NATO Jens Stoltenberg jjukira nti eggwanga lino erya Japan baliraaniganye buterevu bulambalamba n'omusajja amanyiddwa ng'Omuchina waliwo olukwe olugenda mu maaso n'okubanga mukwano gwange lulukibwa bino nno tebisanyusiza China era tebisanyusiza omusajja amanyiddwa nga Russia Japan Australia New Zealand South Korea boolaba awo nabo bayitiddwa omwaka ogujja nga NATO eggulawo ofisi yaabwe basobole okulaba iwulira ebintu bya mwaka ogujja naye sebo ndi mukubikwa ku maca kuno Russia eganye kino kyonna ekigenda maaso n'okubanga kikuluba nti NATO expansion yeeyo yeremu kubakubya Omurussia agambye nti NATO expansion yaayo mu buvanjuba bwa lukalu lwa Bulaaya kakati sooka olabe Vladimir Putin agamba bino bye biri mu kubakubya mu ggwanga erya Ukraine kwagala kutakula watabasiiwa tulina ebimu bye twayogerako NATO kiki temuwulira kakati manya nti NATO asemberedde mukwano gwa Putin ayitibwa Xi Jinping katika tunirire tulabe mukwano gwange eri gwo mulungi atuliriza mu July ng'ennaku z'omwezi 11 ne 12
enteekateeka ezigenda okulabika nti mukwano gwange zituula amawanga gano gagenda kutuula tulabe kiyinza kubanga kifaanagana kitya amawanga ga NATO mu July ng'ennaku z'omwezi 11 ne 12 gajja kutuula niye Japan bagiyise Australia Netherland kwetekana eggwanga South Korea babagambye mujje tutuule wano mu lutuula luno tulabe ekinayongera okulabika nti mukwano gwange kiviira ddala eyo amawulire amala getongera okubanga tofuna omu ku bajjeno mu magye g'eggwanga erya Russia agambye nti Abamerika n'Abangereza bagende mu muliro omu ku bakungu b'eggwanga erya Russia akola mu kitongole ekikesi agambye nti Abamerika n'Abangereza bagende mu muliro nnyabuli nnyanya abasindiseeyo amawanga gano abiri Omumerika n'Omungereza mbu balina ebikolwa ebitali birungi eri eggwanga erya Iran kibuga Tehran musajja mukulu amanyiddwa nga Shagai agambye nti nandiwadde advice eri Abamerika Washington DC District of Columbia eggwanga erya America ne London Bungereza okufa ku bibakwatako mwandibadde mufa ku bibakwatako ne muleka eggwanga erya Iran nirikola bye lyagala jukira nti Iran bakwatagana n'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia kati ono Shagai omu ku basajja abakola mu kitongole ekikese eky'eggwanga erya Iran ekya Russia agamba nti America ne Bungereza balina enteekateeka etali nnungi era eggwanga erya Iran bano Russia's Foreign Intelligence Service egamba nti waliwo ebikola ebigenda mu maaso bonga bo Abarussia be balaba nga America ne Bungereza balina bye bakola era America yawulidde bubi ne Bungereza nga China ebadde omutabaganya w'okugatta Iran n'eggwanga erya Saudi Arabia bonna mawanga g'Abasiraamu ate America ne Bungereza lwaki mufuna akasajja ku mutima jukira nti omusajja amanyiddwa ng'Omuchina Xi Jinping yeyita amawanga gano abakungu Ministry of Finance bakunkolagana n'amawanga amalala ey'eggwanga erya Iran ne Ministry of Finance bakunkolagana n'amawanga amalala ey'eggwanga erya Saudi Arabia ne basinkana mu kibuga ekimanyiddwa nga Beijing mu ggwanga erya China musajja mukulu n'ayogerezeganyako ko nabo jukira twasooka kulaba president w'eggwanga erya China Xi Jinping ng'akyaddeko mu bwakabaka bwa Saudi Arabia n'asinkana Muhammad bin Salmani n'amugamba muli baana banda ya nakalama lwaki mweyuza era ogenda okukkakana Saudi Arabia ne Iran kakati basiza mu kimu era basula mu buliri bwe bumu obw'enkolagana ng'amawanga g'Abasiraamu kati kino kyaluma America n'eggwanga erya Bungereza ono Omurasha gyavudde n'abaga nti abange mubadde mutya okwegatta kw'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Saudi Arabia kyaluma Abamerika America ng'ega nti nedda ku lwaki bino yongera obitegeera anti akatundu kayitibwa weeyongera okumanya nti America esula mu buliri bwe bumu n'eggwanga erya Isirairi mu nkolagana Isirairi gye buvuddeko ebadde ejja yepikira eggwanga erya Iran wabula nga emizinga gijja kuba gijja kutambula kilometers empanvu okuva mu Isirairi gigende mu Iran Omumerika n'Omuisirairi nga bakwataganye n'eggwanga erya Saudi Arabia ne bamugamba tuweeko kafo era nga Isirairi eteekateeka okulabika nti ejja kusindika ebyokulwanyisa byayo mu ggwanga erya Saudi Arabia naye emizinga gimusesebula ndagu gitunule mu ggwanga erya Iran ategere nti okufumba sikoota kakati alaba ng'eyo ddiru yakutuse jukira nti Bungereza era nayo yemu weerabidde nti Bungereza n'omusajja amanyiddwa ng'Omumerika nabo basula mu buliri bwe bumu kakati embeera yeeyo Omurasha bwatu balabudde abagambye nti mufe ku bizinensi zammwe abasajja mubaveeko gemawulire ago mukwano gwetongera okubanga tufuna president w'eggwanga erya Belarus bamuyita Lukashenko asekeredde abadde bamubika amawulire gabadde gongedde okulabika nti gazze nga gategeeza nti Lukashenko zembuyaga ezikundi agambye tusonko bakakase bonna babadde batandise okumbika nze nkyali mulamu enkuyege zikyankubira enduulu myaka 68 president wa ggwanga erya Belarus agambye nti mbaddemu kuno obuntawanya ng'omuntu niye babadde batandise okumbika mbu simanya nafudde era oyo pokopoko wendi nnyo sinnafa
Wendy's nnyo sinnafa babadde batandise ofulumya amawulire nti omusajja nga talabika yandibanga Malayika Limauti yamuyise yandibanga Malayika Limauti andaga nti bamuyita Alexander Lukashenko agambye nti byonna bibadde bitandise okubanga bizze Wendy kubanga yali alina okulabikako mukwano gwange bwe yali abika ku parade eya gwanga era Russia Victory Day mu kibuga Moscow yarabikanga si mulamu bulungi ninga ino okubeerawo kati okuva ku Victory Day ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwokutaano abadde taddibwanga mankukubibwako kya mulubaale kaakati nomunnange bazzeemu okumulabako n'abategeeza nabugamba Wendy nebuunya nabadde batambuza pokopoko musimanya mbu nafudde ani Wendy nnyo enteekateeka zaffe zikyagenda maaso n'okubanga zikolebwa jjukira nti oyo naye asula mu buliri bwe bumu obw'enkolagana n'omusajja amanyiddwa nga Omurussia. So gemawulire ago mukwano gwange genjagadde atiise ku makya g'olunaku olwaleero oyongere okulabika nti mukwano gwange ogategeera nako kujjokeza banafu aba Ubaida Islamic Center Salama Munyonyo bebaza abazadde ababawa abaana mu lusoma olwasooka bongera obajjukiza nti abaana mubatwongere tuwongere obateekateeka omwana okuva ku baby class ba ku kibiina eky'omukaaga abantu abali mu bitundu gamba nga Masajja B Munyonyo Gaba abaana mubatuwe sukulu fees asoboka Ubaida Islamic Center Munyonyo bali ku 074 wandika 26 zako 9 oba ku 070 wandika 5 zaka 3 18 waliwo emmeri y'omusajja Omurussia ekubiddwa waliwo emmeri y'omusajja Omurussia ekubiddwa Omurussia naye akakasanaga nti kituufu batugunze waliwo emmeri y'omusajja Omurussia ekubiddwa drone ku nnyanja emanyiddwa nga Black Sea bwe wabadde obulumbaganyi buno defense ministry y'eggwanga era Russia bwe tukakasa akadde olw'okuba nti kaweddeyo bino nja kujja nabyo ku ssaawa zijja kubeera nnya insha Allah bwana bakkiriza Allah ekitiibwa bino ku ssaawa nnya otegeere bagikubiddewa ku ssaawa nnya insha Allah tujja kubeera ffenna otegeere zibadde kilometers mmeka Omurussia abadde aliruddewo omusajja nga amutwala entatinda drone zino zibaddewa ku Black Sea tugenda kubanga tubitegeera kusinziira ku Lieutenant General Igor Konashkov ayina byagamba byonna ku ssaawa nnya nzija nabyo lindako nkusibule na bino era nabyo nzija nabyo ku ssaawa nnya we want to kill Putin Esala ya nava bandi janukula bandi banga bawulidde eddoboozi lya nava mwagala kuta Putin mpulira njagala bavayo omuntu omu nga bambita bannasta bakutteeko akanyiga mukafe kisirise nga tebategedde na naye seka kizze wandegeya seka mutumidde agume bana inafu akasajja katutta tuli bantu lindako uli timu ki nze Ukraine so kata mbule ngena kujja nago wakati atewe mba ku timu Ukraine oba ndirudda wandina America oba na America ne NATO mwanga 30 mwanga ne mama gama nafu mazibu negale mo kuba omuntu omu bwati nako abanga li timu Ukraine nze timu Russia genda yo baba kubale kusawa nyanzi jana byo kibwe wasigale mu Russia olwensonga nti kibwe wasoka ne yewanika waitayo katono nnyo ajja kulaba nga gundi evudde yenseeki efeye je muyingiremu kakube wachui ogambye nti oyagala Putin ntino ki afe abadde atena nzija nabyo kusawa nya Wacho bebadde program entanda ya leero ekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga bali wamu ne ku Finance Trust Agent Banking byonna ebikwata ku byensimbi bikuli ku muliraano kubeere ng'oyagala kuggulawo akawunti kuggyayo nsimbi kakubeere kuteekayo nsimbi tusangawo ku muliraano weetegereza akabonero kaffe aka Agent Banking akaabakwataganye mu ngalo Finance